political prisoners in Uganda, free all political prisoners in Uganda, stop human rights violation and abductions. Ngoyagala kumanya bisinga ojja kubira abatesitese ku simu zaabwe ez'omungalo. Eri Kasala Banyanya 75577365 kale mwenna abali Bungereza okwekalakasa kuno kukwatako genda yo kukwatako bulungi nnyo obeere mu kwekalakasa ng'obudde bukyali. Akalango kawedde tudda luddawa. Akalango bwe kaggwa ngenda kusooka kwebaza. Bwe mala okwebaza mbawe security alert. Alright. Okusookera ddala njera kwebaza First Lady Babi Kyagulanyi Itungo webali kulabya president waffe na kumuteekateeka saako ne family. Njera kwebaza president kenyinyira kwebaza webali kubera musajja mugumu na kwagala nsi yo butagiri ambulukwe webali nyo balire ddala. Njera kwebaza omutesitesi w'ekibiina oba omuwandiisi waakyo Secretary General n'obukulembeze bonna okuli wa Vice President bonna abitundu bya Uganda mwebali nyo balire ddala sigena kumenya manya. Njera kwebaza ne lupu n'abala mwenna mwebali nyo balire ddala. Njera kwebaza ba foot soldier mwenna abali mu national platform mwebali nyo balire ddala. Njagala okwebaza security team ya president eyaba foot soldier ne ba bodyguards mwebali nyo balire ddala. Njagala okwebaza tiimu ya mawulire bonna batambulira ko president eri official n'abatali official mwenna tiimu ya mawulire tambulira ko president eno jambo obeno salute ya mwenna tiimu ya mawulire tambulira ko president wabula njagala kunokolayo omuntu omu gwe sikkiriziganya naye. Njagala kujja omuntu omu gwe sikkiriziganya naye tiimu yonna ya mawulire ekulira mukulu Jonna Tusingwize mukulu Sama Uganda n'abala Map Media n'abala mwenna Swablo Omukisa n'abala mwenna benna mwebali nyo balide mulimu gumukola. Wabula nina okwemulugunya kwange kuli ku muntu ogu okuva mu 2019 n'olwaleero nina okwemulugunya kwange kwatakyusangamu. Yani mukulu omuwulungusi wakawulunguta akatiimu ya mawulire ssebo amanye gange nzerumbuye webale kuwulungusa abagatosakira tukwagala nnyo naye munnange fokasi yaffe ffe nebera ku president era ne kamera zonna zibera ku president naye mukulu simanyi oba ekigere baakologoyina kyanjovu oba ekigere ekyo kyamanyira kudduka okuleka president. Kale omuwulungusi mu luzungu bayita driver avuga tiimu ya mawulire ya president mukulu kuva mu 2019 munnange oyina ensobi gy'okola bwadde ne ligambwako nnyini lyo. Driver avuga tiimu ya mawulire ya president tukusaba kendeeza ku speed gy'ovuga ng'oleka president emabega kamera ne ziva ku president. Please tukusaba mwenna bali kuno mugenda kunjulira bakomredi mwena era tulaba nnyo nga abaana bamawulire bakala nti gwe waye siba president omuleka olaga luddawa ekyo terayagala kigamba neze nkikugambye nebaziza bonna abamawulire naawe nenkwebaza naye ekirwadde kyo kiri ekintu eki kuvuga mmotoka kapaalo n'oleka president n'abakamera ngo balina waggulu on board ne baleka president mu kyangaala nga kamera zitaddewo kibangirizi. Ekintu ekyo muganda wange si kirungi muganda wange olina okutambula nga president kamera zimutudde mukumpi buli ango zonna nga tuziraba. Ne dereva oba omuwulungusi wakawulunguta akafa akamawulire taata nkusaba munange kendeeza speed president mumuleka wala ne muleka nga wali muntu amutaddeko nga kamera ziri wala nga ne baba afunye obuzibu kijja tutwalira obuzibu ofuna footage n'obuzibu avudde luddawa. Kale driver ffe avuga tiimu ya mawulire ya president tukwegayiridde taata okuva mu 2021 tukukomplainingako tuyingidde 2026 oba 2025 era sitiro kyakola ekintu kyekimu taata ngenda kusaba please kendeeza ku speed okuleka president n'abamawulire batwala kapaalo ne bajja kamera ku president. So mukulu Jonna Tusingwize Map Media Sama Uganda Swablo Omukisa ne tiimu yonna ey'amawulire mutule ne driver mugambe ekintu kyakola si kirungi emmotoka givuga n'agijja ku president. Yes manya ayinza okuba nga alimu panic bikine eno struggle president tugambe tewali muntu alina kubeera kati nga alina panic. Kwe kusaba kwange
njagala okulisivinga bulungi oterezeemu era mmaze okubebaza mu balinyo balire ddala bwe mala okubebaza njala twala mukisa gwange okwebaza bannayuganda bonna naddala abawangalira mu lubaga bannayuganda mwenna abawangalira mu lubaga naddala abadde ku laale ya pulezidenti ey'ekigulalo gye kya kampeyini njala kwebaza mwenna abadde ku laale ewali kasaawe ke bayita akaala mwenna mwe bali nnyo mubalidde ba comrade temujjanga okwo mwe bali kulaga nnyanda esofeeri nti mani yane ane achi nie system volongoto enokoma mwe bali nnyo mubali mwenna basobodde okutindika batu abasuzeewo abakeddewo abataddemu akasente mwe bali nnyo mubalidde ddala okukola omulimu ogwo ba comrade mwenna bannayuganda badde ku laale mwe bali nnyo mubalidde ddala temujjanga okwo nfundikira ne bano njala okubaza mwenna bannayuganda bali mu diaspora abasobola okugulira abaana ab'amazzi abaterako data abagulira power bank abakanike emotoka zaabwe n'abafuna ekyokulya mwenna mwe balinnya bali mu diaspora njala obebaza ng'okyatola akasente ko n'okawa omwana ku ground ng'akola emirimu gya struggle we bali nnyo we balira edda tojjanga okwo kati awo tuvuddewo maze okwebaza aba comment section mujja kunyiiga mbatumiddeko abakola morning shift midday shift evening shift night shift aba commenting na posting nga mubali nnyo bali n'abasalamu video mubali nnyo mubali ddala saagala munyiige ekyo nkimaze kati tugenze ku security alert security alert Mr. President kulikayo webala omukolo ogw'ekigulalo kya campaign njala osooka okubaza tiimu ya police gye bawadde president ey'abantu 16 mwebali nnyo okuba nti mukoze olunaku olusooka naye wetulaga wasinga obukulu wabula nga bwetugaa nti atamanya gy'ava ate tamanyi gy'adda security team ya president ne Mr. President kenyini ngenda kusaba ofune lunaku mozine ennaku nga tetunatuuka 29 tiimu eyo ogiyite ku kitebe mugikoleko background check nkusaba Mr. President oyite tiimu gye bakuwaddeyo neya security okuva ku driver mpaka ku basajja bakukuuma obakoleko bakiyita background check omusirikale yaani family ye luddawa asibuka luddawa amaze ebbanga ki mu forces bamusindise alwanirira ggwanga batalirwanirira in case of anything it's very easy for us to track him n'okumanya records ze kubanga bana basajja basindika abantu baabwe nga tetumanyi nti bakusindikidde omuntu okukuuma naye ng'omuntu oyo abeera n'ebintu bye bamusindiseeko okukola nga tetubimanyi well and good Mr. President ngenda kukusaba bw'ofuna obudde ngenda kukusaba ofune time oba osindika ettiimu egenda okukola kyetuyita back track oba back check ey'abapoliisi bona bakuwadde ne driver waako mubakoleko okunoonyereza beebaani mufune profile zaabwe zonna kubanga abantu abo tetumanyi bakuwadde buyi bange tubamanyi kubanga tulina okubeera very careful nnyo and very conscious about security team abantu bano si baffe baba tusindikidde busindikizi nti batukuume mujjukira lwaki mbagamba ekintu kino mukalu akawedde baatu abasirikale abaali bakuma president naye mwalimu guy gwe bayita Kato ayina ebintu by'ataakola ebyamuviiramu obuzibu nakati teryamanyi Kato gyali oba bamutta oba ali mu kkomera nga tekyasembe eti bamuteeka mu safe house ne bamucunya olw'ebintu by'ataakola kati bwe tutunira Kato ne gurupu eyasookawo eri neno gurupu gye batuwadde tulina okubeera very careful nnyo okukola back check y'abasirikale batuwadde beebaani tumanye nti in case bakoze volongoto tulina engeri gyetugenda okufunamu details zaabwe before in fact tiimu egenda bakolako okunoonyereza okwo tusaba mufuneyo ka session ak'okubabuulirira katya mubabuulire mission gye tuliko yakutereza ggwanga nabo mission gye baliko yakuuma mukulembeze n'ebintu byabwe nabo bennyini okwekuuma so si kujja ku mission okukolaga dibengali embwetunda omuzigo tulina okubeera n'abantu nga bamanyi kye tugenda okukola nakye tukola bakimanyi nga basobola okulwanya singa abeerawo ekintu kyonna kubanga time egenda tuuka nga waliwo abagala okukozesa force ate okupenetratinga security eyo nti omusirikale oyo asobola okugumira ku kiragiro kiyalayira nti ngenda kuuma bannayuganda n'ebintu byabwe ng'asobola okugamba nti ekimala kimala kati akanagamanyi sigenda kakkiriza abadde bagoberera nnyo capital ewedde mujjukira nti amajjo ba poliisi batuukako kwagala okwekuba ne ttiimu ya president ya security
naye kati ekyo tuyagala kibeerewo abantu bano mbakoleko ekyo tuta vetting ngenda kubeera siriire nti tulina ekintu kyetwagala okunoonya mu bantu bano era mbabuulira ekintu kyo balinga bakitegeera bulungi nnyo then bakitegeere kyenjagadde okukola ekyo ku security alert yaleero mukitegeere bulungi nnyo ekyo nkimaze kati akatambi katandise njala katandika bwenti mwenna abagoberedde okuba president yavudde mu makage najja ku kitebe n'ava ku kitebe n'ayolekererweza ne bamala omunominatinga bulungi nnyo ne bamuwa enjogeza n'atandika kuba yagamba nze empaka zindala bisigale bindekere speech gyakoze sigenda kwebooza kubanga ajogedde mwesiga ne byawandiise mbyesiga okujjako Nyandwe nga nnyoko yakunyigisa bbuza ne famire n'abalala eyo speech president gyakoze sinnalabayo mukulembeze wa Uganda yenna yali akoze speech eyo tabangayo uva ku bya presidential candidate sirabangayo president yenna yali akoze speech eyo ng'agikoze on behalf of that country kubanga nze nibulungi mu kunoonyereza n'okunoonyereza ebyabakulembeze speech ze baakolanga bagambanga Dr. Obote kyamufunisa doctorate eyo kwali kwogera Luzungu perfectly naye Oluzungu lwali teruna oluyambira Uganda wabula president statement zaakoze mu speech ye Nyando okujjako nga nnyoko yakunyigisa bbuza ne famiro n'abalanga muli basajja bagwagwa trend ya revolution eri mu Africa nga nwendaba Angola etandise okukwata omulyo waliwo n'ensi gye ndabe nga okulonda kukyuse ebintu bigenda mwandibadde muli very careful nnyo era speech president gyakoze esindise sigino ereetedde ne UBC okujjako live n'egijjayo ne bogenda ku mukutu gwa UBC teriyo lwaki statement ye ekubye okuva ku musirikale n'ekuba okuva ku minister n'ekuba okuva ku member parliament n'ekubiramu Nyandwe n'ekubiramu ne international community bonna ne bakubiramu lwaki bakubye buli nsi yonna bw'ebeera ne dictator ng'afuza emyaka 4 ensi ezo zitera okuyiwa omusaayi n'akubuuza tunaabeeranga mu kuyiwa musaayi buli kaseera tukimanyi okukuma obuyinza si kyangu era abakulembeze abamu bakoleramu ensobi y'okutta n'okuwamba naye naffe tetugenda kukola kintu kye kimu kuwamba kutta oba kukola kuwoolera tetujja kukola kintu kye kimu n'akugamba nti Museveni okyalina obudde obukwatagana n'abakozi bonna mu gavumenti ne muwayo either obuyinza oba ne muteeka akalulu ak'amazima n'obwenkanya awangudde n'alayira eby'omunju tebitottula abooluganda bitta bwe bikonagana tebyatika mutuule ku meeza ensobi ezaakolebwa buli omu yeenenyeze munne eggwanga ligende mu maaso Mr. President weba liyo statement yo nange kanjogereko Allah oba Katonda bwe yali atonda omuntu yamutonda amaze ngera yamuyinako obuvunaanyizibwa nga n'omusaayi ogumulimu yaguvunaanyizibwako n'omukka yensonga lwaki Katonda yalina obuvunaanyizibwa okutta omuntu seggwe muntu munno kutta muntu munno kubanga bwotta omuntu oyo omusaayi guli ogumuvaamu gye bayita alufu ng'ewunya egenda ekolimira omuntu oyo eyamusse empaka kyova olaba nti buli muntu bwatta omuntu atandika okubeera nga ali possessed n'emizimu gimugamba kutta talekaayo oyo saansi mbadde mumanyi nabaana abantu bakola naye naffe tetugenda kukola kintu kyekimu tetwandiyagadde kulaba bannayuganda bannaffe nga twettiŋŋana olw'okuba twagala kukyusa buyinza tetwandiyagadde kunoonya baana bammwe nga mumaze otukolako ebikolobero nabo tubatte tetwandikyagadde kubanga nabo balina abaana balina abazzukulu tunaabeeramu ekyo tuli wano ku mitimbagano twogera ebigambo bino nga twagala Uganda empya erimu amateeka n'ebiragiro tewandibadde muntu alina buyinza kutta munne tewandibadde muntu alina buyinza kuwamba muntu munne kubanga ne bw'onompamba bwenfa togenda kufuna mu mulamu era tolina kyogenda kuddizibwamu
buli muntu yandiyagalidde mu Uganda kubanga Uganda nnene abagisookamu ng'etandikawo sebagirimu naffe tugenda girekawo era ebeeremu abantu abala bagenda okujja naye bwe mugenda okulekera ensi eyo egenda kubeera etya egenda kubeera mu kutta mu kuyiwa omusayi buli kaseera ng'ate ebiseera biri tewaali bantu baasoma amateeka nga tebagamanyi kati waliwo bagasoma era waliwo ababeeyanira demokrasi kyetubagambye president speech gy'akoze Nyande Osoferi speech ogira bagikuwadde manyi nti ebigambo bya president byawukanyeeko na bya Patience Lwabwoko ebigambo bya president byawukanyeeko bigambo bya Diana muwalawo tebyawukanyeeko na bya Nankumbi tebyawukanyeeko na bya Jeno Kaindo Tafiire n'abalala wabula mu ekizibu kyammwe kiri ky'abantu balinga aba babiri kuliko Kisawo Vuga ne mutabani we Diddige beba China embazuru ebalaga they can still continue kidnapping Ugandans okwongera obufuzi bwammwe ekintu ekikyamu mu family yonna mulimu abalalu nena abalalu awo abalamu tebasobola kugenda kwenyumiriza mu kkubo tulina abalalu no bamanye ba containing abalalu. Your stay in that country is based on this election. Any mess. Temogenda kunenya bana Uganda. Baba wadde opportunity nti you can arrange free and fair elections. Nemutaba moko yuka musai. Nze kintu kisinga okumenya mbulamu wange. Oba nkumanyi basse kumanyi ngoli munna Uganda. Oba oli Muganda watali Muganda. Kasitofa. Nga mbadde nkumanyi oba nga mbadde mpangala naawe kimalamu amaanyi era kinteeka mu kifo nti oli waavudde nze nzirawo neneebuuza omuntu oyo agenze gy'alaze wa ebbanga lyamaze nga ategana ku nsikulu talina kyatutte nnumwa nnyo mulira kimpa obuzibu nnyo ku muli muntu afa mwe mutuula mutya ne muli emmere ne mulagira nti genda owamba ono genda ottono neebakka mu ntumbwe nga mukimanyi nti population buli kimu ekiraba si eri yammwe ya analogo mutuula mutya ne muli emmere nga muwamba abaana mutuula mutya ne muli emmere nga mutta abaana mutuula mutya ne muli emmere nga mukimanyi nti waliwo abantu bamusibidde obwera bali mu makomera mutuula mutya ne muli emmere Nyande Osoferi ne family mwetereze before it's too late eri eggwanga lyaffe ffenna n'ekizibu kye tulina abantu omulowooza nti muyina emmundu muyina amaanyi nno ekyo si kyekikulu kati eyo mmesi njagadde gibasindikire mugitegeere kati katugende mu ssomo ly'olwaleero wano wenjagala muntagire Christopher Damulira muntagire Jeni Bareke muntagingire Baramu Barugahara muntagire Major General Emmanuel Kuteesa ka video katandise muntagingire Honorable Kasolo ne banna abalala bonna aba National Advance Movement ba NRM mbalamusizaako basedduvuto abalina omululu ogubasukkiridde n'okulimba 1 Christopher Damulira n'akabinja kamugabwe nkamenye mwagamba mukoze ghetto structures era you have captured almost 90% of ghettos in Uganda using the taxpayers' money. Mwagamba Nyande Osoferi Tibahabulwa mutabani wa kale kyensiti mizizide nsanga bisibi nti ghetto zonna mu Uganda mazo zikapitalinga ziri mu mikono gyammwe. Aba NRM bagamba nti muzeeyi Buganda is for NRM mwera Buganda tugirina sente musajja tunasokoola olw'ensonga kino mbadde nga nkibaga bibbanga nti Nyando yayiika Windows ng'amuga ati alombo yalimba Nyando nabagamba Nyando olw'okuba eddagala eritereza face n'olumu eritereza amadinisa najja nga mulaba amadinisa kwegali kumba amadinisa gayiika kiringa mulanga laptop ejjanda lyafa naye nga laptop enakubeera mu kyaji kana musebe nali mu kyaji aba mu kyaji nga bukyajinza okutereera kati mwagamba Buganda mwagikapitalinga mu Buganda Form 7 ne mugamba nti mwakwata ghetto 90% mu Uganda yonna ngera ziri under control of Museveni. But here is my lesson for today. And I want to teach you something which you don't understand. Christopher Damulira ne banno mwenda babbye ssente.
ne wiiki eno yennyini Museveni yakutte billioni 10 ne sente zigwamu n'aziteeka mu ssako y'ababodaboda. Abange nze mbuuza bodaboda ze mwadde billioni 10 olwaleero zabadde mu public holiday oba muzirabyeko nga ziri mu kukola era zibadde zikolera ani? Kulale yammwe Nyambe gye yakoze kolo bodaboda tetwazirabyeko wabula olwaleero ku kiggula luggi kya Revolution bodaboda zikoze era zitambuza abantu bonna era zibaddeyo kulala y'ekigula luggi ya National Platform. Kati billioni 10 ziri plus zalazeewa era zikola ki? Awo tuvuddewo. Damuli owambye abaana ossa abaana okoze buli kimu kyonna ng'oyagala capturinga ghetto structures era ghetto n'ozikuwa. Njala kubuuza Christopher Damuli banno. Ekigambo kye bayita ghetto okimanyi? Kankikusomesa olwaleero. Ghetto bye bifo ebyenzigotta ebiwangaliramu bannayuganda abaalekebwa emabega abeeyiya so si abanyi b'enjaga. Tuli mu kusoma. Ghetto bye bifo ebyenzigotta omuwangalira abantu abaasigalira emabega ku lwa gavumenti nge baleeseko embeera embi so si banyi banjaga. Kati bwe mwagenda across the country ne munoonya abanyi b'enjaga ne mubalowoozesa nti ze ghetto structures zammwe abanyi b'enjaga ne mwerabira nti ghetto mubeeramu bantu. Kati olwalwo kye mulabye Nateete eyo gye bayita real ghetto. Those are the real ghettos. Balidda muleba mulina those are ganja smokers, those are drug addicts, drug dealers. Those are non people who reside in ghettos. The people whom you've witnessed today at in Nateete, those are the real ghetto people. Those are mukitegedde kinjagadde nkibasomesa olwaliro kitegedde. Kati mwafira Museveni ndi mwakola ghetto across the country nga mwe mugenze buli kyalo munoonyayo abanyi b'enjaga 3-4 be mukuŋŋanya ne bafula ghetto structures. No, a big no. Mutuula ku TV ne mukwata serezo munsolo mugenze buli ghetto gye mubadde munoonya strict banyi banjaga 3-4-5 so si bantu babeera mu ghetto. Do you copy that? Museveni, from today onwards, let me be open and frank to you. You are in overstay with your family, plus your colleagues. Those fools, the so-called police serving officers and some state agents in your state house, those are criminals and thieves. Those are corrupt officials. They lie to you about ghettos. For them, they went around collecting drug addicts. Because they don't know the real people who reside in ghettos. So whatever you've witnessed today in Nateete, those are the ghetto people. You understand exactly what I'm saying? Those are the ghetto people, not those drug addicts, which Damulira, Jenny Koraje, and Baramu, plus Major General Emma Kutesa. They have been organizing and creating ghetto structures. They have conned you all along. They have been conning you, and they are still conning you, and they are taking billions of money. Ghetto are the places where the indigenous people, where they stay, because they were abandoned by the government programs across the country. So, your criminal officers, they lie to you that they are in contact with the ghetto. So now today you've witnessed the truth. The truth is you are in overstay. Pack of your things and get out of Uganda before it's too late, because time is over. Why? Nchikunyonyodde mu Luzungu n'enchikunyonyola mu Luganda abasinga obungi bali tebakimubulya kati nze nchikubuulidde. Ghetto zoogedde ate yebadde Nateete.
eyebadde Nateete wabula ghetto ekusindikidde message bbiri abasajja bakufera nti Buganda is for you since when ne bakufera nti ghetto bazifunye nkugambye ghetto zaddamu ne banne zabaganja smokers basatu bana ku buli kyalo so abantu bali mu ghetto kitegedde bulungi nnyo katulalo kitegedde nti ghetto entofuwe ziri kati baade baganya okuwa information ekwatagana ku Kyagulanyi ngeri gyavudde we gyatuuse ku kitebe n'ekibadde Nateete naye finally waliwo akugambye nti abasajja kyetulaba kintu kizibu nnyo nobaforcing okuwa footage gw'olabyeko njagala kubulya public ekikutuuseeko Nyando Yosoferi abasajja batabamuwa information eri ku ground era tebamulagana bintu bigenda maaso mu ggwanga wabula kumacha nga president wakedde okuva ewuwe ku nominations baganye omulaga footage yenna wabula olwa mukubiriza banga nti waliwo ekigenda maaso tukitegeera kitegeeza ground batuyimba teriyo bamulaze footage Kyagulanyi nga ava ewaka nga kiri massive natuka ku kitebe na bavudde ku kitebe bagenda mpaka Lweza ekibadde Nateete muzeeyi ye yennyini asoose kuva ate Windows olwo zibadde Windows ziryawo za munguba za 1921 za 1931 bwezityo kati ate zididdeyo ddala mu 1900 era olwalala asibye mu level 3 eya State House eri waggulu wali garage gyasibye mu level 3 nga mukanika olwa pressure badde mukubidde ku bintu byalabye kyaki mukubisa pressure. He had invested billions of money in Uganda. He had invested billions of money in ghetto structures, which ghetto structures are nowhere to be seen. And yesterday, he got the intelligence, which intelligence shows him that 70% of all government officials, including the army serving officers and police officers, including those whom he doesn't think that they can be on the side of people, they are supporting change. Eyo intelligence yazifunye kati bwamala ogifuna era bamuwadde report nti ekyabadde kolo era bamufeze 1 bagenze ne bagenda ku bagenze mu gye batendekera amagye ne bajja bakadeti bonna abadde bakyali mu training be babaleese ne bagenda mu police training schools ne bajja bakadeti ne babaleeta ne bagenda mu masomero baleeta abaana abo bemwalabyeko ne bagenda mu ghetto structures zaabwe ne bajja omuntu babuleeta kati bananyini nsibe nyini tebabadde okyovola bantu abantu abasinga obuntu abalanga basombe yafunye report nakati bwagase report gye bamulaze kollo ne bamulaze kolero physically azeyo mu 1900 era asibye ku 3 asibye ku level asibye ku floor ya kusatu mu garage ku State House nakasero jasibye nga bamukanika nga Windows zikoze ziyise kati luli yagabe ziri mu 1925 ne 1931 kati ate zivudde kweyo zizeyo mu 1900 yembererwa right now kye kigenda okuddako kyekiro buli kintu kyonna kiri mu mikono gy'abana Uganda kwogenda osalawo future ya Uganda etya police n'amagye n'abalala buli omu ali willing okwegatta ku mmwe. Are you willing to make it? First and foremost, resilience, resistant, over resistance. Those are the key figures mu struggle gye tugendamu. Mfunye intelligence nti wabadde wa kifeesi baani abadde betandala okukwata abaana naye resistance gye basanze ebalemesezza okukola badde balina okukola. Namwe mwenyini mwerabiddeko nti waliwo ekitundu wetutuuse nga abantu baagala poliisi yagala kukola fujjo ne baleni balemwa okujjako kufundikira n'abantu nga baddayo baŋŋambyeko ebusegaawo amagye gakubyemu ku masasi ne gabako n'abantu be gakutte era ne gabatwala bali mu ngweza nupu n'ababodaboda njala kubuuza gwe munamagye ali awo n'owa poliisi alago basindisa okukola ebintu ebyo. Kino ekibuuzo kyali kikubuuza Museveni yajja mu Uganda mu 1960+ afuuse omukulembeze mukulu na 86 bwe tuba tubala yakatta miliyoni ziri mu ngalo ze zite okuba nga ziri miliyoni ekitono ennyo 5 ziri mu ngalo ze
njira kubuza million 5 ziyasiba na Uganda bakenderako babeyongerako so njira kubuza right now abantu bali determined okutwala eggwanga lyabwe bono okwata abantu ogenda basibira wera ogenda bamala you can't just you are fooling yourself that you can kill and arrest and kidnap Ugandans. No, that's just a small number of people whom you are trying to intimidate to kidnap. Buli okwata omuntu ejjayo omulala kubanga that's the system kanda giyakola kino jara kibagamba openly temulira kye mugenda kola. One, abasirikale bonna abadde badeployingiddwa abasinga obungi baba deployinze kiro bugenzo okera ku macha ne baddamu ne babayita ino bali callinga kyeki bali callingisiza bamaze okufuna intelligence balaga nti abasirikale bonna yabadde badeployinze police n'amagye bali willing nti singa wagwawo ekintu kyonna amagye ne police bigenda kwegatta mu bantu. Nyandwe ne mutabani we diddigisako ne Salimu Sale bagamba no mu bali calling bonna bali calling na baba 6 abantu abalabadde ku makuba ago. Boba wetegereza nnyo wadde wa police bali mu ngwe za police ninga bataddeko masiki nga ne uniform ze bayina mpya bambetegereza nga ne uniform ze bayina mpya baba deployings wabula nabo oluvannyuma lw'okuba deployinga baba tunuddemu abantu abali ku Kyagulanyi ne Kyagulanyi yennyini ne batandika okuzza ebirowoozo byabwe ne command zikyusa zitya abantu bakola procession yaabwe freely tebalina go babbye tebalina go bakubye. Omusajja abakulembedde tayambadde bulletproof emikono gye giri open ayogera n'abantu talina gwayise abantu bajja gojja wa appetite n'obusungu obutandika okuba abantu tiya gas oba amasasi ojja obusungu n'appetite obugenda okuba abantu amasasi nga bakulembedde emikono giri mu bbanga asibye busibitayi saati ye n'ateekako ekkooti n'empale ng'awubira abantu ojjawa appetite egenda omukuba essasi oba okuba abantu batambula nabo nga gwe yambadde bulletproof nga n'okimanyi ne force bakutaddemu toli supposed kuzibeeramu neggwe ng'okola ensobi. Ladies and gentlemen, kansoke mbaga mu bakuuma ddembe abaagala okutabula eddembe. Nina intelligence kanjigambe eggwanga. Mr. President akino kiwulire bakomredi mwenna. Kamera zonna eziri mu Kampala mukono wa Kiso zonna ezirimu teziri under police zonna ziri under SFC. Ne bw'ogenda ewali control center abambadde engoye za police bonna ba SFC kiki bazaagaza. One, bomu bwongo bwe bagamba nti bagenda kukola chaos ne footage bagenda moderating aleme kubeera kubabuza obujulizi kyekiroozo kyabwe. Ngenda kutegeeza si buli wa police ayambadde uniform nti wa police abasinga ba SFC wabula ekintu kye bayita okutambula ng'oli mirembe nga tokoze fujjo kino kanki basomese mu kitegeero olwaleero bwe tujja no baga bujo nga tuwandika titles za demonstration baga it's a peaceful demonstration tulina kye tuyita peaceful procession. Teri musirikale nga wadde yakola ku training ya myezi 6 nga wadde yayika windows asobola okuba essasi oba tiya gas mu peaceful procession. Wabula mwegendereze nnyo abantu bagenda bateekamu abagenda okukola commotion n'okulumba police n'amagye. Abantu abali funded by Major General Emma Kuteesa, Baron Barugahare, Damulya Christopher n'omukyala wa Enamugo nabagambye akola ku NRM oyo be bali sponsoring abantu abo. Jo nabagambye ngenda baletera footage w'abantu abo era footage wuno abantu bano badde bannamyalo yemu kutiwo gye nabagambye gye bawadde ssente jo okuva ku myala gy'omu Kisenyi ne mu Kampala era poliisi badde tebakwatako wadde amagye era babadde natete naye balemeddwa be bano wano wammanga bala bulungi nnyo era poliisi nabo
mubalaba bawo yangu bawo mubalaba kati wona omulaga ngenda bagamba please temulwana temuyomba na muntu mubere peaceful omuntu yenna alumba police oba alumba amaje nava mu procession ya feri peaceful nagenda nakole fujjo ze group ezo ze group ezo fete twagala kuyiwa musaayi nenga tuyina obusobozi tetwagala kuyiwa nenga tuyina obusobozi twagala kwawukana ku nkola enkadde ebaddewo obusobozi weebuli ne twagala kwawukana ku nkola enkadde ebaddewo Namyalo Baram oyo Jenny Kraje Meja Emma Katabazi Christopher Damulira twagala kwawukana ku mmwe obuyinza okukyuka sikuyiwa musayi sikutta abantu no it's all about ideologies and numbers regime mazemo existence emyaka ana teina kyekoze wabule badde preaching a hate divisions amongst we Ugandans omuntu atandika ati okwogera ebibufuzi ng'ayogera ku nsi ye ne mumusiba ne mumutta nga mukwata abantu ne batwala ekyankwazi okubasomesa patriotism owa enale mubozo obwongo kati ate ffe bajja ne bagamba ebituufu ne mutandika otuyiga omwandaawe mba mutegeeza ki tusobola okukola bye mwakola tetugenda kubeera mu kintu kyekimu tetugenda kubeera mu kintu kyekimu nti nkubanku kuba enzita nkutte no tetugenda kwawukanako nammwe naye ng'ate tukisobola nkiddamu we can for example bakulimbidde emyaka 5 nti Museveni Buganda yiyo abantu boolabye nateete abaana ba nnyoko obasobi busombi era abantu boolabye nateete bavudde kapicolo babe kapicolo oba ekyo kiri kapicolo oba kiri mwankole bagente geto bazitutte bazimazeewo ababaddewo bavudde luddawa we can but that's not the way how we want to do it. We want to be totally different, but be very careful. Any slight mistake, any spark can cause a revolution. Njagala kola emphasis seno mwenda ba comrade mukome emirembe naye singa abaleetera olutalo ku mmeeza yammwe ekyokukola mukimanyi gwa poliisi agenda okusinika ebinyongo osumula katebe kati ya gaasi okuba omwana omukuba essasi oba omuwambe kisobola okuvaako spark kubanga ffe twetaaga spark naye nga n'akalu tukaagala kuba tubakanyiye ensi eterera ekyuka emirembe gwe w'amagye yeefuula nti ototegeera naye ng'ojja kutegeera tukugambye ofuna emitwalo 3 omusajja agenda kuwa akadde sente weeziri ate okuba omunnansi tiyaga si kyoyagala emundu gy'okute yamuwa musolo sente zibakusosoleza muwa musolo osula bubi wabaka bubi musulamu unipoti enkube bakuba omusana guwookyako mukola ku mission zitabakwatako wabula omusajja bagenda bawa miliyoni etandikiwako ate musiruwala ngenda basaba ekigambo kino muwulye bulungi mwenda bannamagye ne poliisi President bw'atambudde okuva mu maka ge n'ajja ku kitebe nga tebakubye otiya gaasi wadde okukuba essasi gwe owa poliisi ofiirwaki gwe okimanyi nti oba osevinze sente z'eggwanga zibadde bagulama akasale kati ya gaasi oba osevinze sente ezandibadde zigula essasi gwe okimanyi nti gwokuba tiya gaasi oba gwokuba essasi ensi egenda okutambula bw'oti ng'omulinako Oluganda
oba musoka oba munyono ensi egenda okutambula bwe ng'omwinako oluganda. Lwaki mwagala okutta baganda bammwe? Tulina intermarriages. We integrated. Nze ndi muganda oli mutoolo. Tuyinza okwesanga family yange erimu muganda nge yawasa omutoolo. Oba mutoolo yawasa mu family yange. Kati nga muganda omutoolo akubye muganda wange essasi. Bagenda okumbikira bamukubye mugwekalakasi yamukubye afande gundi muganda wa gundi. Eyo rotation of error eyinza okukozinga problems. So njagala bagamba guwa police ali awo. Toyina kyosala botafulumya tear gas. Toyina kyosala bota ku basasi. In fact gwe kenyini obeera n'emirembe nga teweetadde record embi ngera togenze na regime erroted. Osula mu container, osula mu uniport. Mutabani wa Muhoza asomera wa, asula ludda wa, alyaki, b'okuuma basula mu mansions gw'olina ki? Nkubuuza olina ki? Nkubuuza olina ki? Mukimanyi nti ssente zammwe zonna zibadde zigwera mu political games. Whereby Museveni yakuliyetinga opposition yeyiye ebadde muzanyira emizannyo. Right now tuginaazizaawo. Batandise okwekuba amagi. Mukitegete temusobola kumanya nti omusajja agenda okulunda eggwanga ali omu Robert Kyagulanyi Ssentamu otudde meeting bakutuma mugenda omukuba essaso oli musiru. Kino kiddambula obaka njala busindikira Nyandwe ne Muhoozi. Manyi mugenda mu meeting akawungezi ka leero. Mutuule mulabe way forward. Kukibadde mu kigulalo kya campaign. Wabula mu way forward gye mukola. Bine bintu kambigambe public ne Mr. President kono kwoleka kugamba bigambo bino. Mr. President, okusinzira ku intelligence yange nakuzoma ziri 24 omwezi ogw'omwenda. Nawe bw'obadde nateete era bw'obadde wali ku kitebe ky'abasajja bakama ogambye nti tosuubira nti bagenda conducting akalulu akamazima n'obwenkanya bwe kiri. Njala otegeeza eggwanga lyonna nti ali mu mitambo gy'akalulu ako si Simon Byabakama. Ali mu kalulu kano bamuyita Salimu Sale ne Muhoozi Kanyerugaba bali abantu aba. Wabula bayambibwako kiri wakiwanuka Audrey Kalugiri. Nkiddamu abali mu kalulu ako mulimu Salimu Sale Muhoozi Kanyerugaba bayambirwako Kiryo Wakiwanuka ne Audrey Kalugiri. Chief Justice yabaliridde mu kooti bebantu babiri bali babiri Sale ne Muhoozi bebali mu era ono Simon Bakama just ono bamukozesanga sole yangatto. Ebiwandiko byonna byafulumya ne byayogera si bibye. Zonna afuna order from above. Byonna byayogera afuna order from above si yabikola. Njagala ng'olina muganda akola mu commission mubuuze bukyanga tutandika okgenda mu kalulu kano Simon Bakama yali atuzaako board of directors or board of governors oba abakulembeze bonna mu kakiiko ako by'okulonda bali ku office ze ne batulaba discussing on the future of Uganda and how they are going to conduct those elections. Kamala kunya ku mazzi mubayina mubabuuze. Buuza muganda wo ng'akola mu electoral commission. Simon Bakama yali atukizaako olukiiko olukulu lwonna olw'abakakiiko ku by'okulonda n'atunababulira forward nenge gye bagenda mu kukwata mu akalulu ako yali talutuuzangako. Simon Bakama ye chairman w'akakiiko ye Ssekamwa ye mwogezi ye buli kimu abala bakola mirimu ki. Wali owuliddeko nti Simon Bakama atuzza olukiiko lw'aba district returning officer bonna mu ggwanga n'aba briefing ku bice bigenda ogenda mu maaso. Luli nkuwadde olukiiko olufuzi kati nkuwadde olukiiko lw'aba returning officers bonna mu Uganda yali abatuuzizaako n'aba briefing kye bagenda okukola no tekibangawo kubanga akalulu kalimu Salimu Sale ne Muhoozi. Kati Audrey Kalugiri
Mechiri wachiwanuka boba namateeka ebibaga biki ebyokukola buli kyonna omusajja kyayogera kyonna sali musale wa muhozi guno muzindaalo so si yakola ne byawandiika bamuwandiikira biwandiiki ne byasoma bamuwandiikira biwandiikire ne results zennyini zagenda okusoma already weeziri nkiddamu ne results zagenda okusoma already weeziri bino byonna ali mu katemba we wabula ffe twabagamba tukime tagenda tulangira tugenda mu kalulu kano tukaita protestive vote any slight mistake tukimanyi tugenda mu lutalo kubanga government eri mu overdue byekola bibaddewo ng'ebikola tukooye twagala buyinza bwaffe ekyo mukitegedde Mr. President ekyo kitegedde abaali mu kalulu kano kati era Salimu Sale ne Muhoozi nga bayita mu security organs zonna ne ba RDC balagidde ba district returning officers bonna yabadde general message ne bagamba bateekeddwa okukola ekintu kino across the country kyekiriwa kuno kwe bali bonna baweddwa instruction to swap Robert Kyagulanyi's results to Museveni ekigambo kye bayita swap mu kimanyi kuno kwe bali bonna all district returning officers were instructed to swap Robert Kyagulanyi Ssentamu's results to Museveni's results kyekiriwa baweredde ebiragiro nti buli polling station eri mu ggwanga bwe bamala okunganya ebinagiva mu bituuka ku district bagenda kuddira buli results zonna Robert Kyagulanyi Ssentamu yawangudde bazikyuse bukyusa baziteeke ku diara za Museveni diara fomu za Museveni bakiyita swap to swap bw'oba olina muganda ng'akola mu electoral commission mubuuze omuye kyayogedde olwali kituufu oba kikyamu bino Salimu Sale kwoli Muhoozi kwoli Nyande kwoli buli omu kwolera kambuuze abali mu State House muri mukumbona kati mbibagambi mbitegeere kuba mayi mugenda kundaba naye ekyo si kyekikulu bino tubyogera okutegeeza public kiki kigenda mu maaso ekikulu kyekiriwa ekikulu kyekino abaganda tugamba naaga naafa bagasalira essubi amaki amabidde kati ne Museveni okweta mu kalulu kano era naye alinga amabidde agagenda okufa kubanga tulina okugasalira essubi kwegenda mu kalulu naye ng'ekituufu tukimanyi for the first time gwe teweebuuza lwaki abazungu babadde nnyo ku kakiiko k'ebyokulonda nga bawitness nga buli ajja okwewandiisa gamba tonnabalaba ku ambassadors ba dignitaries bonna lwaki teweebuuza lwaki babadde nnyo mu kalulu kaliro nga batudde okuwitnessinga ani tonnabalabako kuwandikawo tonnabalabako gwe tuweebuuza lwaki bakabaddemu nnyo nga bakawitnessinga banominatinze when they are witnessing each and everything and they know what Museveni plans and they have intelligence. They have intelligence, they have witnessed each and every forgery Byabakama is doing. But unfortunately, the world is going to witness. And we do keep on saying that never trouble before a trouble troubles you. Ugandans, we are tired, although we are quiet all along, but we are tired at this time. Because whenever we move around in different countries, or the people we converse with, they ask us, where are you coming from? That I'm coming from Uganda. Oh, how is Uganda? I used to tell that Uganda is terrible than what you think. And he or she asks you that, who is your president? You tell him Museveni. You say Museveni. For how long he had been staying in power? For 40 years. For 40 what? For 40 years. Then he asks you guys, are you normal? You tell him that we are normal. But we have nothing to do. "40 years without nothing. 40 years without hope. 40 years Ugandans are forced out of their country. 40 years the education system is corrupting. 40 years the economy is corrupting.
40 years we are still kidnapping innocent Ugandans because they can come out to speak. 40 years. You pick young kids, people, you take them to Chankwans to brainwash them, teaching them patriotic. Which patriotic are you teaching them? Who are the real patriotic in Uganda? It's we, the People Power and National Platform, because we teach people to be resilient in each and everything which is taking place in Uganda. But unfortunately, for you, you are against we. You call us criticizers. We are not criticizing you. We are telling you the truth, but the country is messed up. With the current generation, we are suffering. We are yearning for change to save the next generation. So you want us to be like our grandies or our parents? We've lost each and everything. We've lost hope in that country. We've lost hope in leaders. Which leaders right now, they are comic. Someone comes in the public domain, in the public mainstream media, he starts talking nonsense, laughing as if we Ugandans, we are fools. We can't even come out to comment on anything. We right now, we are representing the next generation. Which generation, if we don't fight hard, that generation has nothing to protect and to fight for, because we are under occupation. You find someone, the government earning 1.5 million Ghanaian shillings. But when you sit down and you do internal and external auditor, you find someone owns multi-billions companies and business. And you ask him, where do you get the money? That is taxpayers' money. So when you come out to explain, they start calling you that you are doing propaganda blackmail against government officials. We are the next generation. We are the real Ugandans. You are fighting harder to force us out of the country so that you can bring foreigners. Foreigners, nothing they are going to develop our country. Their main interest is to get what is there in Uganda. Then they take whatever they get outside of Uganda to invest in their country. That is it. That's why you've allowed Rwandese to occupy our country. That's why you allowed the Sudanese to occupy our country. That's why you allowed Eritreans, Ethiopians, and the others, including Chinese and Indians, to take over our country. What about we the citizens? Yesterday, publicly, when you were asked to talk about the current situation in Uganda, openly, jokingly, you cracked a joke saying that why we Ugandans, we seek green pastures in the Middle East and other countries when jobs are there in Uganda. Which jobs? Which jobs? The police serving officer, he earns 300,000 Ugandans. The UPDF serving officer, he earns 500,000. Doctors in Uganda, they're earning almost 800,000 Ugandan shillings. Which jobs are you talking about? Somalians have taken over. Eritreans, they have taken over. Foreigners, they have taken each and everything which you brought to Uganda. And so, jokingly, you cracked a joke about people who are living in that country. You say that you have jobs in Uganda. Where? Munansonyiwa sitanye kwogera Lungereza kubanga sirwagala. Musomesa yansomesa mugenzi Sonko. Yasomera Bungereza. Yali musajja munga ayagala nnyo Olungereza. Langa Olungereza lwe yalwogeranga nnyo nenga lwefananyizaamu abasajja be Liverpool Olungereza balwogeramu.
naye yatugamba nga atusomesa nti mwagala nnyo ensi yammwe era mutegere nnyo okuyiga olulimi lwammwe temweteeka nnyo mu lulimi olutali lwammwe kijja kulolesa mu public nti otegeera olwokuba oyogedde oluzungu naye lutegeera wattu nakikulemu n'abala bakomere be twasomanga lwa obi kati bwe ŋŋenda nkuze nkitegeera nti abantu basinga obungi mu Uganda bw'avaayo okwogera oluzungu munnanga abasigadde babuza nti omusajja oyo ategeera oba nkikunnyonnyola okitegeera gwokimanyi nti mu Uganda omuntu bw'avaayo n'ayogera oluzungu asibye ettaayi bantu basinga obungi tuluza nti ategeera era abantu batandika omutya kati wali okulya n'okukomba essowaani wali okulya n'okukomba essowaani weewaluwa tuwadde mu politics wa Uganda nga mulimu balawyers babadde basingamu obungi era nga bwajja okwogera oluzungu buli mwagamba wa abasajja basoma naye Kyagulanyi bwe yava mu ghetto n'ajja n'ayingira ebyobufuzi ayambudde abasajja aboogera oluzungu netutegeera nti abasajja bulijjo tebategeera kati nekinzizayo ku musomesa nga omugenzi Sonko nti byaŋŋamba byali bituufu teweesiganga omuntu ayogera oluzungu eyo camouflage, it's just a cover. So many fools, they cover themselves in a foreign language. So whoever doesn't understand that language, you think that that person is very clever. But at the end of the day, you find that those people are the most stupid people on the planet Earth. Nti bw'olaba musajja ng'ayogera Olufalansa oyo yasoma amanyi Olufalansa kumbe musiru muzibu. Bw'osanga ayogera Olungereza oyo yasoma wabula bw'omuzza mu bulamu obwa bulijjo ogera kuno omusajja musiru muzibu. Ogenda nga musajja musiru muzibu. Nga musajja musiru muzibu. Kati nze omugenzi Sonko yaŋŋamba ebigambo bino kati bwe nkuze ŋŋenda mbitegeera. Nenga atuka temwogezanga ne mwesiba mu lulimi olugirwa teluna kino genda bayamba mugenda kwetekako ekifaananyi temutegeera nenga temutegeera yensonga lwaki mujje tubeera osanga abantu abasoma abavubuka nga tebakyalina bavaako tebalina mirimu ensi yabakuba bw'atula okunywa omwenge mu bbalafu oluzungu buli ali mu bbalaga school fees z'omusajja omuzadde w'oyo omwana zaafa tembira njagala owandiikawo nti si byeyogera si bituufu. Abaana babagagga basomye oluzungu ne balemwa ensi oba abaana b'abantu abasoma oluzungu ne balemwa ensi babeera mu mabaala mu society nga bafuwa oluzungu buli munaga omwana oyo yasoma naye waki ekyamutuukako yasoma oluzungu naye teyakozesa common sense kubeera creative nga ne gavumenti yateekawo system egenda kuyamba abantu bano. Kati wano bannabyabufuzi abadde mu Uganda osanga Mpuuga ng'ayogera oluzungu aluma amannyo n'aleeta terms enzibu bambidde n'aleeta term nekwata mbidde omuteeka ayogere mu indigenous languages eziri practical akulaga ekifaananyi kituufu ekiri mu politics. Is among the well-groomed fools. Sanga Bampuuga otandika omulaga ekifaananyi ng'ayogera mu nnimi era ng'akulaga ebintu bye bitambula mu Uganda nga tabyogera mu luzungu y'omu ku basiru abagulumingiddwa nga goloza ategeera. The likes of Mbidde, the likes of bano bangi nnyo kati be bantu be tubadde nabo olwaleero mubeera nnyo ku social media okwo kuliko abaana bangi nnyo tebaasoma nnyo kigenzi wala wabula bw'akuzza mu lulimi lwe ng'atandise okwogera ensonga z'amakulu webuuza naye n'omwana abakusoma yandibadde ali biki wamwe ali mu kitegeerezaako omwana oyo bw'atandika okwogera gomuga atamanyi luzungu bw'atandika okudda mu lulimi lwe ng'atandise okwogera ensonga ezo ng'azinnyonnyologa omwana ono ate singa ali amanyi oluzungu oba singa ali yasoma yandibadde atya kiri kyembaasanga mubanga byo tebakiyita common sense. Common sense is inborn. Oyina kubeera creative okugiteekawo obeera ngeri active naye abantu abasinga obungi mwetya nosanga omuntu ng'ayogera oluzungu era balooya basinga kubba bantu batasobola kwekkiririzaamu era kyova olaba kati kankusomesera bino bitegeero olwaleero goloza lwaki omuzungu yakkiriza Bibuliya evundwe mu nnimi zonna. Lwaki omuzungu yakkiriza Bibuliya evundwe mu nnimi zonna Bayibuli evundwe mu nnimi zonna n'atavuunula physics n'atavuunula
science, biology. Subject ez'omugaso ennyo teyazivundula mulungi mu nnimi ezaffe yazirekayo. N'addira amateeka n'atagavundula mu lulimi olulwo n'alekayo mu luzungu. Kati omulabuzi bw'atuula wali n'atandikira okusomera article, n'akusomera reference, n'akusomera buli kimu, era bw'ojja wetegereza balooya ne bannamateeka takuvuga direct, akuvuga bw'ati kwetolooza. Kati bw'otuuka no mu kkono ogenda kubula ng'ojja kwetaaga yatandika okutegeerera. So ng'etteeka bwe libanga limulumirirwa nga ne constitution mulumirirwa, teri muntu agenda kubuzaabuza. Lwaki? Mwenna mulaba video eziva mu America, Bungereza, mu Canada nga traffic police ekutta omuntu oba police eyimiriza omuntu oba omuntu yenna nga bamususpecting kubanga azizza omusango, bwe bamukwata ogenda okuwulira reasoning y'omwana oyo nga annyonnyola police amateeka ne rights ze. Owa police amanyina okwesikamu avuga nti ekyo kikoze kikyamu, eryo etteeka sirisoma bwe kiri bwe kiti, right yange kino ndi bwe kiti, kino ndi bwe kiti, constitution eŋŋamba kino, tolina ky'oŋŋamba. Bapolisi aga okay, no problem, kale mbitegedde. Uganda bakwata nti batwala ku muddo kulya, zivayo lwaggulu zijja zibwegedde. Zijja kubanga bali basoma amateeka mu nnimi zaabwe, constitution baagibasomesa, bamanyi rights zaabwe mu Uganda kye batayagala. Namago yatula mu parliament n'ateekako ekikofiira ky'endiga ne bugalubindi kuli ng'eno ataddeko lipstick n'atuula bw'atyo. N'atandika okwogera. N'abana ne bajja ne boogera oluzungu. Naye ng'omuntu w'ekannamusabala, omuntu w'ekijonjo, omuntu w'eminyinya, omuntu w'okubukoma ttaala, kiwambya, kinyaanya, ndi bulungi, mutamu, tagenda bitegeera. Mba mufuga ggwanga ki? Kino kye batayagala bagamba. Kyagulanyi nabagamba si mubanja lwaki? Abannayuganda baali bamanyi nti ensi y'abapolitician, oli bw'afuuka president ensi eba yiye. Nobody gambayo, teri abigamba, teri ayagala kumanya. So bw'avuddeyo n'alaga abantu nti ensi yaabwe buli kimu kisooka leekaano, basobola mu nsi yaabwe n'okwogera, bamuyita mubi. Njagala ombuulizeeko abaasoma badde byabufuzi ddiro baazuukusa bannayuganda. Goloza Mpuga yasooka okubba 5 oba Nabbanja yasooka okubba amabaati. Special zangado wadde kazo yali ezebidiba. What went wrong? Bakisamba mugero wa basente bali bonna. Ebyo nabe yali muri jimu ziri ba politician bali. Nga tewali resilience, tewali sensitization, tewali okuzukusa abantu ng'ekiriwo olwaleero. Ekyo kye batayagala. Temumanyi rights zammwe. Mumanyi kimugenda kulonda gundi ya wangu abiwedde ensi tugimukwasizanga akalakata. Kati bano kye balwana nti bazuukusiza embaata zaabwe, bantu bazuukuse. Gwewebuze lwaki bakutera nnyo obuseegu ku social media? Lwaki bakutera nnyo diversion ku social media? Bakudivertinga kujja ku ki? Goloza lwaki buli mwana ajja ku social media ng'ali critical amanye ensonga? Bamuteekako nnyo olukongolo. Gundi gwe lwaki yogera bwoti? Gundi lekera ebintu byo. Gundi tujja kukwata, tugenda kunonza ku famire. Lwaki tebagamba oli yeyambula gundi tugenda kukwata lwaki oyeyambula nnyo? Lwaki abanyoro mu social media baga nti wetu tugenda lwaki gwayogera ku nsonga baga nti gundi tugenda kukwata tugenda kunoonyereza ko lwaki kubanga bakimanyi ozuukusa abantu. N'osanga omwana wa myaka 25 alina buli kimu bulamu n'ombuuza wakola ddi nga tasobola kunnyonnyola. Kita wakoze myaka 6 talina kyalina buli kimu kyafa. Osanze omwana kubanga famire ba Museveni balina buli kimu. Kati essaawa zino nankabirwa muka Museveni ba namba 3 ya owning amasanyalaze ne banne. Yabagambye amasanyalaze ebimu ebitunda amasanyalaze byafudde. He goes away with it.
He goes away with it. Nenga amasannyalaze yagavunaanyizibwako. Oyo nanka Mukama Museveni oba akusatu. Mu Uganda mu nasasula amasannyalaze nenga mu wiiki agafunamu emirundi 2. Umeme wa yuditesola kuvewa dokola public apology. Mu nsi zino amasannyalaze bagagenda okuva babategeeza basindikira message. Internet baya kuva kusindikira message. Bagamba nti tulina ekizibu kibu tugenda okulowooza amasannyalaze gakuva mu ssaawa 2 ku ssaawa 3 gajja kudda ne internet n'ebirala. Ebya ebijjako amasannyalaze wiiki namba nga tekibategeezezza ne kikola ekyagala ne kigenda. Ne kijjako amazzi ne kitakubulira nti amazzi gagenda kudda ddi. Ne kijja ne kikuwa bbiru nga n'ebbiru gye kikuwadde amazzi tonnagakozesa. Ne kitambula ne kigenda. Bibatayagala bagamba. Oyo mukazi kati oyo mukazi oyo. Mukama Museveni namba 3 akwasaganya amasannyalaze. Yandibadde ali mu kkomera nga n'ebigere bisibe. Oyo w'amasannyalaze oyo. Ruth Nanga yandibadde musibe. Amasannyalaze, it's an economic factor. Amalwale gakozesa amasannyalaze. Industry zikosa amasannyalaze. Small scale industry zikosa amasannyalaze. Abantu abayina bu business obusuna bakozesa amasannyalaze. Odingi kutunda byonna bikozesa amasannyalaze ne gavaako mu kitundu okumala wiiki. Nankabi wange okyali emmere, okyagenda muri bo n'ofuluta n'ofuwa n'omukka. Enkyalo gya mu public nga okubi make up. Ne bakusindika mu diaspora pangisaanyizaawo, we are going to celebrate. Olinga ebibya by'enkoko. Gwokimanyi amasannyalaze okuva ku ddwaliro gasobola okutta abaana abazaalibwa abali mu incubators n'abantu abali ku oxygen okujjako amasannyalaze. Without their notice. Gwokimanyi eriyo abantu buli lunaku nga mujjako amasannyalaze ne bafiirwa amata gaabwe. Ne bafiirwa obutunda bwabwe. Ne bafiirwa ebintu byabwe byonna ne bifa mu firiji. Mwe mwagala kuba bukubi bantu masasi. Mbagambye abantu banoonya sipaaka. Mujja kukola ensobi mukole ensobi mukuba abantu. Mubatta abantu. Mujja kuleeta obuzibu. Amasannyalaze mu Uganda gava nga gafuuka gakiyonoonero. Oli najja n'asoloza ssere z'akasasiro n'agenda. Oli najja nga amasannyalaze agali mu akeedi yagavunaanyizibwako. Ng'oyo yakwata ttende ya amasannyalaze yiye. Oli nga ne toilet eziri ku kizimbe nazo bazisolooza. Mpangisa nti ekizimbe ku akeedi ani n'ensasula ngenda okufuka oba okwetawuluza. Nonga mugenda kukyusa syllabus education which is good. Mugenda gikyusa. Mugikyusa on what conditions? 1. Ogambye kale yagala kujjawo A-level ogisikize technical schools or technical skills. Where are the technical schools was he? Where are the teachers? Era bamala okukola technical skills bagenda kukolawa. Tewali mirimu. Kubanga mwagala kukola kintu kimu kufuulinga ggwanga. Katolwala mu generation eri kunjala bagala kigambo kimu. Era mukiwulirize bulungi nnyo. Museveni, ekigula lugi kya campaign kikulaze ekituufu kye kiriwo. Tetugenda kuvaako wano. Ku internet tujja kukola mu daily basis okugula bana Uganda amaaso. Njera okubaza ba comrade wona abadde okuva ku 2017 n'okutuukula nga mukyakola video. Singa simwe momentum gye mulabye olwalo tiyandibaddewo. This is the fact. Kamba gambe. Ba comrade mwenna okuva 2017, 2018, 2019, 2020 mu gumu batubbaakalo. Ne musigala nga mukyaliko. Kyemukola kyekireso muzinzi gw'ekigula lugi kya kampeyini za leero ne laleeso y'ekigula lugi kusigala ku mulamwa. Singa twasirika, singa kyekiriwo. Singa mwasirika, singa kyekiriwo. Bannayuganda baakujjukiza balinga Joshua. Bannayuganda baakujjukiza balinga Joshua. Mwe muzzamu omukulembeze amaanyi akibagambye nti abaana b'omu diaspora n'abali ku social media mwebale. Gwe mulimu gwammwe ngalo bebaza. Tuyinza okuba twawukanamu mu ndowooza n'entegeera. Main goal yaffe yakuggyako Museveni. Mukitegedde bulungi. Mwebale nnyo mwenna abakyakola video. Nyongera obbategeeza buvunaanyizibwabo.
okufiira mu lodging oli mu kujja kiwojjolo banga bakujja ekiwojjolo okufiira mu balango onyo omwenge oba kusanze sime mu bakusanze mu simanyi fango yogerere gwanga lyo ngolwanire gwanga lyo njagala okwebaza the younger generation abaana bali mu masomero bebabuuza ebibuuzo nti ani gavumenti eriko neddako yaga nti njagala gavumenti eddako eyabavubuka big up nga nfundikira buno obuvunaanyizibwa abazadde abato n'abazadde abakulu tuza omwana okaabe nga yakatandika okwogera omusobooli ombulira ekizibu kya Uganda kyekizibu kyeki baani ekizibu kya Uganda the Chinese, the Japanese, the Koreans, the Russians, and some other countries. They keep on informing their children or their grandkids who are their enemies of the state. Please, ngenda basaba. Buli lwotula n'omwana mubuulire omulabe w'ensi yaani. Ani amutuusiza mu mbeera etalina mulimu. Ani amutuusiza mu mbeera ey'obutasoma. Ani amutuusiza mu mbeera ey'obutalya bintu ay'obutalya ebijjulo bisatu ekyenkya ekyemisana n'ekyeggulu. Ani amutuusiza mu mbeera ey'obutalaba katyuni Teletubbies. Ani amutuusiza mu mbeera eyombesa kitaawe n'ennyina ne batuuka okwekuba ye nga yalinga ataasa. Nnyando Yosoferi ne ligimu ye. Omugambe ani aleese amasannyalaze okuvaako Museveni. Musomesa abaana bammwe. Nze nkya wendi. Oba leero wendi enkya siriiwo. Guno omulimu ngokola. Era mbabuulira. Bwe mutaavayo kutandika kusomesa abaana mu migigi mito okuba buli omulabe w'eggwanga yaani era ani atutte eggwanga mujja kufa nga mwetakula n'abaana bammwe bafe. Kansembye obubaka buno ngenda busoma naye nga nkola disclaimer. Obubaka bwe ngenda okusoma buli mu Luzungu ngenda gezaako bufunula mu Luganda. Wabula obubaka buno ngenda busindikira amanyi nti oli nkwezenge era ng'oli mu ku gurupu ya Museveni abajja okusaanyawo eggwanga. Gwamanyi nga tebukukwatako saagala ozimbe nsigo, saagala ozimbe mutima oba mutwe. Nkiddamu. Obubaka bwe ngenda okusoma bw'oba omanyi nga tebukukwatako saagala ozimbe mutima. Obw'onoozimba omutima kiba kitegeeza nti you are part of that group. Ompulidde bulungi nnyo obubaka bwo buno. Busoma bwoti. Who would be happy if their country is taken over by foreigners? Ani eyandibadde omusanyufu singa eggwanga lyo litwaliddwa abagwira? Who would be happy if their country is taken over by foreigners? Ani omusanyufu eyandibadde omusanyufu singa eggwanga lyo litwaliddwa abagwira? Be they from Africa or outside. Oba baddugavu ban oba abavudde ebweru wa Africa. Uganda allowed Tutsi refugees from Rwanda into Uganda in 1959. Uganda ng'eggwanga lyakkiriza abatuusi abanoonyi b'obuddamu okuva e Rwanda ne bayingira eggwanga mu 1959. The social revolution which they sparked olw'okuba nti bo baalina ebyabatuukako ebyabatuusa okuva gye baali okuyingira ewaffe okubakkiriza. They were admitted into Uganda on humanitarian grounds. Abasajja abo ba Museveni ne bannaabwe munnange bakkirizibwa mu Uganda ku mbeera ey'obuntu bw'abantu oba okuyamba buli muntu yenna ali mu bwetaavu kye bayita humanitarian ground. And on temporary basis era ku bukuumi obw'ekiyita mu lujja oba obutonotono bwe balina okubeerako mu ggwanga lyaffe Uganda.
I was in senior 1 at that time. Nali mu senior esooka oba senior emu mu biseera ebyo. When Kabale area became overburdened by some who moved to other parts, including the Ankole, Rujumbura, Bunyoro and Toro. Nti we nali nga ali mu senior esooka mu Ddobo. Abasajja n'abakazi bano abatuusi bajja ne beeyunira ebitundu omuli Kabale ne bafuuka bangi nnyo bakifuukira ekizibu. Abamu baatindigga eŋŋendo ne bagenda mu bitundu bino wammanga omwali Ankole, Bujumbura, Bunyoro ne Tooro. Era ndowooza bwe mwetegereze nnyo abantu bano bakugamba nnyo nti bava nnyo mu Ankole, bava nnyo e Bunyoro ne Tooro. Mutegedde bulungi. This was done purely on humanitarian grounds to the children of God seeking temporary place for their family. Ebintu bino byonna bannayuganda babikolanga n'omutima omulungi ogw'obuntu eri baddugavu bannaabwe era abaana ba Katonda abaali baagala obukuumi obw'ekiseera ekigere ne famire zaabwe. Twogera ku Museveni ne bannaabwe. My late father, a priest by profession, instructed us, his children, and his late wife, that we should extend them, helping a hand when they arrived at our church. Tata wankati omugenzi yabinnyika mu nsuwa n'ayolekere wa jjajja Godi. Yali mubuulizi wa njiri mu biseera ebyo. Era yali alina abaana be, swaako ne mukyala we naye eyabinnyika mu nsuwa. Baatukubirizanga omulango gutakungula nti tuteeke nnyo omutima omuyambi n'omukono omuyambi okuyamba abantu abo abaali batuuse ku nnyumba y'Omukama we baatuukira. Ompulya bulungi nnyo. We did everything we could without asking questions. Twakola buli kyekisoboka kyonna nga tetubuuzizza kibuuzo kyonna abantu bano. Museveni be bayambanga. Now it is those people that are murdering us, keeping us out of the country. Mukaseera kano wetwogerera mpawo kaaga nange mwedi mukuleekaniranga ayanobako. Abantu bano betwayamba nga tubabuza bibuuzo bagenda maaso okutta n'okuwamba abantu baffe era batusindiikiriza n'okufuluma ensi yaffe. Pulya bulungi nnyo. Destroying our properties, denying us what is right for ours. Abantu bano tunyigiza ofuluma eggwanga lyaffe, buli kimu ekyaffe bakisse. Ebintu byaffe babitutte. Saako n'okutuma obwannannyini ku bintu ebyaffe kennyini ebibadde ebyaffe. Muza mukira bulungi ekigenda mu maaso mu ggwanga. Tugenze mu maaso. That's why some of us who went through this situation don't want to happen to our children. Yensonga lwaki ffe abayise mu mbeera eno tetwagala baana baffe bayite mu mbeera y'emu nga gye tuyiseemu. Kyenkugambye wali kyenkusomesezza ne nkugamba nti ffe tulwane nnyo okutaasa eggwanga eryo. Abaana baffe baleme kusanga ekiyumba mu nnyale okuyita mu mbeera ffe gye tuyitamu. Okutuuka okuggibwako buli kimu n'okusindiikirizibwa okugenda mu mawanga g'abazungu ate naffe tuyita ba refugee oba tuyita enseekeezi ezijja okunoonya obudda mu nsi zaabo. It was Obote who moved a motion in Legiko to allow all Tutsi refugees into Uganda without limiting the numbers. Yali Kawenkene Obote eyaleeta ekiteeso mu lukiiko olwa Legiko okukkiriza abatuusi bano abanoonyiboobubudamu okuyingira mu Uganda nga tebaliiko komo mu nnamba yaabwe oba mu bungi bwabwe. It is those refugees joined the army, security forces and murder our people. Nti munnange abantu abo abaanoonya obudamu bayingira amagye ne bayingira ebyokwerinda by'omugenzi Idi Amin ne batandika okutugumbula bannayuganda kyeyonoonero. Ebyo Museveni kennyini yabyogera. It is those people that Obote fought for
that helped Okello to overthrow him out of power in 1985. Abantu abakenyini abatamanya ngamba baserwa jokota basinga banyinimu entandama obudde buno. Munnange bebayambako ate kawenkene okulwana okujjako era kati omugenzi yabinyika musuwa nayo ekere wajjajja Godi okujjako Obote mu 1985. What many Ugandans don't understand is that the Tutsi refugees in Uganda are the one that had administrative experience in Rwanda. Bakugambye nti bannayuganda basinga obungi kyemutamanyi era kyemutategeera nti abantu abo abatuusi abajja okunoonya obudda mu Uganda be bamu ku abo abalina obuyinza obw'okufuga era n'obumanyirivu mu ggwanga erya Rwanda gye baafuutuka. They arrived in Uganda as British were leaving, so the Tutsi learned English quickly and replaced departing British. Ulidano wali okulera okombe sowani. Abantu bano batuuka mu Uganda nga Abangereza ebisere bali baagala okufuluma eggwanga Uganda. Abatuusi bano munnange basoma oluzungu mangu nnyo ne baluyiga era kyabanguyira okudda mu bigere by'Abangereza abali bafuluma eggwanga eryo. Mumpulira bulungi nnyo. Do you remember Frank Kalimuzo, who rose to be Vice Chancellor of Makerere University and a very senior advisor to Obote? Bakugamba nti ojjukira bulungi nnyo omusajja gwe bayita Frank Kalimuzo ono eyakozibwa n'atuusibwa ku ddala ery'okumyuka kulya ssettendekero w'e Makerere era n'atufuuka omuwi w'amagezi omukulu mu gavumenti ya Kawenkene Military Obote. Bakubuuza nti omumanyi? Do you know where he came from? Bakubuuza nti omanyi nti yava? Wali ne bateekawo nti yava Rwanda, ne bateekawo akawummuze. When Museveni captured power, do you remember Frank oba Fred Rwigema, Paul Kagame, Dr. Bayingana, Kaka etc. Bakugambye Nyambi yosoferiti bahabulwa omusajja omutuusa Omunyarwanda atonye Mooli bwe yawamba obuyinza mu 1996. Bongera okubuuza nti omugenzi Frederick Rwigema ali omumanyi bulungi nnyo. Omukulu Pirato Paulo Kagame wali omumanyi bulungi nnyo ne Dr. Bayingana saako ne Kaka wali omumanyi bulungi nnyo n'abalala ne bateekawo akabuuza. Do you know the jobs they were occupied? Bakubuuza nti wali omanyi emirimu gye baali bakola mu biseera ebyo. Do you remember the many Rwandese who left Uganda in 1994? Bakubuuza nti ng'okozesa engalabi yo gwe gy'oyita omutwe ojjukira bulungi nnyo abasajja bano mu 1994 bwe baagenda ne bafuluma eggwanga Uganda okyabajjukira nnyo mu 1994 balagawa bakomekeza bazze waabwe. I personally was shocked because I thought those were Ugandans. Nti ye ng'omuntu yafuna ekyekango kuba yali alowooza lindako. Agambye nti ye ng'omuntu yafuna ekyekango olw'ensonga yalowooza nti abantu bano Bannayuganda who currently taken over by foreigners who then proceeded to murder citizens, chase them out of their country and destroy their businesses. Mbu bano bagenda ne badde ewaabwe ne batinkula entalo ne bagoba abantu ku mataka gaabwe ne business zaabwe ne bazisaanyaawo. Since I supported FADC in 2026 elections, I go to Rukungiri and see the damages to the damage to my properties, hiding behind the family fraud when the damage is politically motivated. Nti mu 2016 abasinga obungi baddako kwe waabwe ne bagenda otutukola kuba nti baali bayingidde ebyobufuzi ebiwakanya Nyando esofeeri. Bagenda okusanga ng'ebintu by'obugagga ebya famire zaabwe byononeddwa nnyo bya nsusso olw'ebyobufuzi Museveni bye yateekawo. Carrots have been offered to achieve the political goals of silencing me or other. Nti obusente obutonotono saako n'obuntuntu bawa abantu
okubabuzaabuza n'okubakwata obwongo nga ye Museveni bwagezaako kusirisa abantu n'okufuna ebyetaago bye yeetaaga mu by'obufuzi bya Uganda n'okutuuka olwale abadde akyakikola kwe kuba nti nejjo ly'abalabu wano yafumbye omuceere ogwagaze ng'ayita mu bbalamu n'aguwa abaana n'aguwa n'abantu abaaguleseewo era nga jjo bwe nabagambye nti bano banaatuuka ku ssomero onoowulira ekinaafa mukamugwanya engalabi zivuga ng'ezaaniriza mpumuzzaamu awo. We must not allow this to happen to our children. Tetusobola kukkiriza baana baffe betuzadde abavudde mu ntumbe zaffe bakyali myaka emito bambi ekintu kino okuddamu bba kwako nga twesudde eggwa naggaba tesobola kukola ku nsonga zino mu budde bukyali. This struggle with Museveni is about self-defense, if not self-determination. Akugambye nti eno struggle gye tulimu ffenna olwaleero erwanyisa Museveni si ya kweziiza kyokka wabula eriko n'okuba nti tweteeka mu mbeera ey'okwegumya n'okubeera abagumu mu kulwanirira enkyukakyuka n'okuzza eggwanga lyaffe emikolo gyaffe. Native Ugandans need to understand Museveni is allowing refugees, migrants into Uganda to use them to fight us to take over our country. Bannayuganda bannange mwenna bannakabala mbategeeza mulina okukitegeera nti Nyanda Yoseferi akkiriza abanoonyi b'obubuddamu abava mu nsi ezeetoolodde Africa okujja mu ggwanga lyaffe Uganda abakozese okulwanyisa ffe n'okutwala ensi yaffe nga bo Obote n'Abangereza bwe bakozesa okutwala eggwanga lyaffe kati netutandika okwemagaza nga akabwa kasiri ku ggaali nga kasigaddeko nga lusu okumanya we gye kava olw'ensonga banaakatuusa gye banaakasibira tekajja kumanya buvu bwako na buddo kyembadde nga mbagamba ebbanga lyonna. Do you understand that? Tugenze mu maaso. The longer we allow him, the more people he will bring in to fight us. Je tukoma okuleka Nyanda Yoseferi Tibahabulwa ne famire ye okusigala mu buyinza gyagenda okukoma okuleeta abagwira okuyingira eggwanga lyaffe batulwanyise batwale buli kimu ekyaffe. Mukitegedde bulungi nnyo ekintu ekyo. Take our land and we become refugees in our country, as it happened in Rwanda when the Tutsi defeated Hutu, who were later dubbed Hutu, meaning slaves. Not to forget Hutu had kings that were abolished. Ulida nye one to one. Kankadde wali waggulu okawole bulungi nnyo. Native Ugandans need to understand Museveni is allowing refugees, migrants into Uganda to use them to fight us and take over our country. The longer we allow Museveni, the more people he's willing to bring to fight us, take our land, and we become refugees, as happened in Rwanda when the Tutsi defeated the Hutu, who were later dubbed Hutu, meaning the slaves. Abajjukira bulungi Odrek Lwabogo mu katambi ke ng'ayogera okufuula bannayuganda abaavu emponga byoya era bafuuka abakozi mu bwakabaka bwabwe. Mukijjukira nti ye mujjukira nti e Rwanda waliyo obwakabaka era abasajja bajja obwakabaka ne babusaanyaawo tebuliyo. Abajjukira bulungi Kabaka Kijeri mu byafaayo gyali n'abalala baaliyo era bajjawo. Ani ali mu kulwana okuggyawo obwakabaka bwa Buganda? Ani ali mu kulwana okuggyawo n'okunaabula obwakabaka obuli mu Uganda yonna? Wakitegedde bulungi ekintu ekyo. Tukyagenda mu maaso. Era abatuusi bano baawera obwakabaka mu Rwanda. Kyova olaba nti ono Museveni bwe yatuuka mu Maserengeta gye yayita ewaabwe kye yasooka okukola teyabakkiriza kuzzaayo Bugabe. Abanyankole mwakiwulira? Mukitegedde bulungi? Ono abagamba nti wammwe Obugabe yabujjawo teyabuzzaawo
kubanga akimanyi mission evira ddala lye waabwe. Tugenze mu maaso natera okufundikira akantu kano. That's what Museveni will do to Ugandan kings at appropriate time. Ekyo kyennyini kyenva okubagamba Nyando Yosoferi n'akabinja ke bagenda okukola mu Uganda eri obwakabaka bwonna mu budde bw'obutuufu bwa planingidde. Kano kakulu. Nyando Yosoferi kya planning okukola mu Uganda okusanya obwakabaka bwonna mu budde bw'obutuufu wanaabwe bwagalidde. Katusooke tuddeyo wano katono wumuzaamu wano katono. Obwakabaka bw'Obuganda bwabalema era nze gubavuma banvuma nga batuddeyo bampita kifiire kitulemeseza program. Obwakabaka bwa Busoga Museveni kennyini yabwerondera ng'ayita mukadaaga n'abantu baabwe muva wala mutegere bimukwatako kati wano wenjagala okulekera ebibuuzo. Obwakabaka bwa Bunyoro obwakabaka bwa Bunyoro omukyala aliyo mumutegeera abaana bazadde mukakasa nti bakabaka wa Bunyoro. Ekyo kibuuzo nkibalekedde wano tugenze wali. Okufa kwa kabaka wa Tooro ne yali muganda we Happy Kijja na Ngoma Enfaayi ne muganda we Enfaayi yafa ngeyamutta Katuulamu ate omukyala n'amaana agenda nawasibwa Gaddafi. Stories ebintu nagano byogerako neddayo ovuga akatambi otandika okwetegereza sinaaga zonna eziri mu Bwakabaka bwonna. Ojja kwetegereza nti eno statement yeso esemba yeeno ntuufu nnyo. Bino batayagala bagamba bimutayagala kunoonyerezaako. Bwe tubyogerako nti abaana bakola propaganda katugende. Those NRM MPs with their speaker don't understand what they are doing and they are devise implications for their children or relatives. Bano batumbuto abakiise museteeserezo wa parliament museteeserezo aba NRM. Saako ne Namagoye eyesibye ekiviri ky'endiga atula mu ntebe eyo nga yesize yemesse omuzigo Carolite yesize santi ne mwesiga ku santi mmwe. Bwoba weesiga ku santi nga tonnafumbirwa tonnawasa tonnazaala nkwetaaga enkya mu meeting. Bwoba oli kuno nga weesigako ekizigo santi oba imperiyo ngoba wakozesaako negundi ebolu sabuni yali awo nga wabikoze nga tonnazaala tonnafumbirwa tonnazimba maka nkwetaaga enkya mu meeting ku ssaawa nnyingi okumakya enkya. Wakozesaako imperiyo sabuni bayita imperiyo noweesigako ebizigo santi nkwetaaga mu meeting enkya. Waliwo ekikyamu osaana kutwala mu kyogero waliwo ebizibu byolina bingi nnyo. Enkya bw'oba weesigako ku imperiyo santi ebintu ekikulanga ekyo nkwetaaga mu meeting enkya ssaawa 4 tulina okukunoonyerezaako tukutwala tukunaaza ekyogo ng'obudde bukyalina ekizibu oba tonnawasa tonnafumbirwa tonnazaala tukwetaaga enkya mu kiraasi. Tugenze mu maaso wantufundikira. Those NRM MPs with their speaker don't understand that they are doing and the adverse implication for their children and relatives. Parliament aba NRM bibakola mu parliament ndasaako ne speaker bibakola bigenda kuddira okutawaanya abaana baabwe ne baganda bwe mujja gye bujja. They should recast and join those fighting to take over the country back for God and my country. Awuliriza message eno gye nsomye n'obubaka bwe nkuwadde olwaleero.
omulimu ogwange ngukoze message njikusome si kyangu nnyo ku live kuno nga bw'ogiraba nojja n'osoma ekintu mu luzungu mu ddakiika y'emu n'okikyusa mu lulimi abantu tebategeera naye bw'oba okisobola kulako live nga bw'okisoma bw'okizza mu lulimi abantu tebategeera nga lutuufu bw'oba okisobola kati mutwe gwange guno gukola nnyo olumu gumanyi n'okujaaminga naye njagadde kibasomedde nkibabulidde bulungi nnyo buli kimu kitwale ompulidde bulungi nnyo so ebisigadde byonna video njikoze njimaliriza benne baziza abakoze obulungi mwe bale nnyo obaka mbawadde bulungi nnyo mutegedde okuva n'olwaleero omuntu yenna gw'osanga asinika ebinnyo musimayi munna Uganda wagira mu 7 oyo kyekikolimo ekisembayo mu Uganda kubanga yebase muzukusa agenda afuke bw'osanga omuntu ng'ali mu diaspora asinika ebinnyo wagira mu 7 mugamba azuukuka agenda afuke. We are not in normal politics, we are under occupation. In a deception way. We are under occupation in a deception way. Tuwambibwa mu nkola ey'akazanyiikiriza y'obulimba. Eno bakugamba kirala, bakola kirala. Eno bakugamba kino, eno bakola kino. Kyovula nti kati buli wamu wajjuddewo Banyarwanda. Buli wamu bajjudde Banyarwanda. Buli kimu Banyarwanda. They are taking over. Muli awo mutudde. Babayise muli omuceere. Mutegedde bulungi ebigambo ebyo. Video njimaliriza. Atakuma mpeera abankuumire. Tujja sinkana ku lunaku olwokutaano mukama n'abasiimye. Awulidde ng'onyiize ku byenjogedde nga bikunyiizizza siraba lwaki onyiiga. Olina essimu yo, olina emikutu gyo, jangu okolera video ng'onyonnyola ebyammwe ebirungi bimukoledde eggwanga. Awulira ng'onyiize ku byenjogedde olina okukwata essimu yo ogende ku mutimbagano gwo naawe oyogere ebizimba abantu bo bye baagala bawulire. Situwagala kuyita mu lutalo. Okitegeera bulungi nnyo ekigambo ekyo ya nga nfundikira. Naawe yenna yayambalako ku ngatto za Daloni neyambalako ku t-shirt bya Luwero ebisaati bya Luwero Triangle. Naawe yambala ku ngatto za Daloni nga wayambala ku bisaati bya Luwero Triangle nga tonnazaala tonnawasa tebannakuwasa naawe tulina kiraasi enkya. Wayambala ku ngatto za Daloni wayambala ku saati eza Luwero Triangle naawe enkya tulina meeting. Ompulidde bulungi nnyo. Enkya meeting tulina meeting ku ssaawa ezinnya. Wayambalako Daloni wayambalako essaati za Luwero Triangle. Waliwo essaati ze bayitanga Luwero Triangle. Muzimanyi lwakuba muzimanyi. Naawe enkya tulina meeting nga tozaalanga towasanga tebakuwasanga tofumbirwanga tolina kyolina tukwetaaga. I signed out video with Mukama bankuumire.